Okusunsulamu abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba Paalamenti kukutte wansi ne waggulu okwetooloola eggwanga lyonna ku lunaku olusoose nga kakiiko k'ebyokulonda keekebekebya eddimu lino erinaakulungula ennaku ebbiri. Mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi gye tufunye gagamba nti omulimu okutwaliramu ogubadde gukyatambudde bulungi era ebyokwerinda bimyumyuddwako ensusso mu bifo bwe batwandiikira abeesimbyewo okugattako akakiiko okulemesa abagenzi okwewandiisa okuyita n'omujjuzo gw'abantu. Mu disitulikiti y'e Mukono omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo Hanifa Nabukela akukulumidde ekibiina kye ekya National Unity Platform NUP olw'okuzinira nti ku ntoli z'abamu ku bannakibiina ne bamumma kaadi era kaakano nti asazeewo kwesimbawo mu munisipalite y'e Mukono atunke ne mubaka munne Betty Nambooze. Omusasi waffe Prose Nalugo kaatuwa ebisingawo. Oluvannyuma lw'obutaweebwa kaadi ya kibiina ki National Unity Platform, omubaka omukyalo wa Mukono District Hanifa Nabukela Hussein asazeewo okuvuganya nga independent wabula nga ku mulundi guno azze ku kyamubaka wa municipality ng'ono oluvannyuma lw'okusunsulwa ategeezezza nti ezimu ku nsonga ezamumisa kaadi kwe kugaana okutambulira mu nkwawa z'abamu ku bannabyabufuzi abalowooza nti be bannannyini mukono era n'akukkulumira nnyo ekibiina. Abantu 13 naye ate sisobola kwerabira gye nva nti mbadde nga nkiika ng'omubaka omukyala ow'e Mukono District ate nga ndi ku kaadi eya National Unity Platform. Kyamazima National Unity Platform sigikoze bubi, mbakiikiridde bulungi nnyo, mbadde loyo pati yaabwe, mbakoledde era sibaswazizza. Naye ebyavuddemu byebyo okubanga nti obutampa kaadi okunziriza kaadi yange obutaddayo ku bwa member wa Parliament wa Mukono District obwavudde kubanga nti ekibiina tekyeteese kimala kulaba nti no kigonjoola ensonga ze bayise ensonga etonotono nti nze nabadde sikolagana n'omu ku bakulembeze ab'e Mukono abazimba obwakabaka bwa Mukono. Kyamazima ze mbadde ntwala ekifo kinene ennyo kigazi, sisobola kubanga mbadde nyinza okwefunyiriza mu kafo akamu nze ntambulire mu nkwawa. So ekyo ba National Unity Platform naddala Secretary General yakikulembeza n'agamba nti sikanya obanga sikwatagana n'abakulembeze kyekyo kyanzizaako kaadi. Naye kyamazima we babanga baali banoonya 60% nga National Unity Platform bwegamba, kyamazima abantu babadde bakoledde ng'era nsuubira ground nabadde njiina 60%. Omukulembeze wa municipality eyazimba obwakabaka wano mu Mukono be bakasunsulwa kwabo 20 agasuubirwa okukolwako olunaku olwaleero. Ku Lwakina 8 akatonyeze 8 CBS FM ey'obujjajja Prose Nalugo wano ku ofiisi z'ebyokulonda e Mukono. Ate mu disitulikiti y'e Wakiso omubaka wa Paalamenti owa Busiro East ow'ekitiibwa Merdad Ssegona akali amaggwa asunsuddwa ku bwa Namunigina ng'alwana okuddayo mu Paalamenti olwo ne yeewera okulwanirira enfuga eya federo era ng'okusunsulamu ku kyagenda mu maaso kitebe e Wakiso ng'akulira ebyokulonda mu disitulikiti eyo Tolbert Musinguzi alabudde bamaliriza okusunsula. Omusasi waffe Salongo Kamwa Masembe gy'ali e Wakiso. Akulira ebyokulonda e Wakiso Tolbert Musinguzi alabudde abo bonna bamaze okwewandiisa obutageza kukola kampeyini yonna okutusanga bamaze okukanya mu bifo ebyenjawulo bagenda okutalagira nga banoonya obululu. Nti era olwaleero bamaze okwewandiisa bayinza okugenda ne bakuŋŋaanya mu kifo ekimu nga bamaze okukanya n'ab'ebyokwerinda balaga abantu bye bagenda okubakolera. Jogerera abakamala era kaakati okuwandiisibwa oba n'okusunsulwa. Omubaka w'abakyala Paalamenti yongeddeko bano wammanga Nabatanzi Joani owa PFF ne Nakyanja Anet Mawejje owa DF. Ate Makindi Ssaabagabo abamaze okusunsulwa kuliko Makula Joshua owa PFF, Isaac Muzeyi owa FDC, Serukenya David owa Nupu ne Lutaya Akram o ajidde kuba Namunigina. Ate ne ekitiibwa Merdad Ssegona akali amaggwa wenjogerera nga amaze naye wandisibwa n'okusunsula era n'alayira nti komo mu paali nsonga enkulu eddwaliro lya Wakiso lirinnye lituuke ku hospital awamu n'ebyettaka nti abantu bakyabonaabona ku byettaka. Munnabusiro tokola era siwe mugamba bavuke ennaku zino tokola ensobi akalulu n'okajja ku Ssegona akabonero ssaawa ebyatuukawo mwenna mubimanyi si byakwewolereza. Naye ne Ssegona ng'omuntu mwenge muka tebaguzingira nkata ate ennyama nsava tedibira ku mudaala
Oweekitiibwa Ssegona era ayongedde n'akigumiza nti mu lutalo olw'okulaba nti balwanirira enfuga eya federo agamba nti abantu gibalinamu essuubi okubataasa. Eddoboozi. Ate mu disitulikiti y'Ebuyikwe okusunsulamu abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba paalamenti mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti eyo kutambudde bulungi era abantu 12 we tujjidde ku mpeewo nga bawadde ebiwandiiko byabwe ne bikakasibwa. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Ebuyikwe Moses Kagona agambye nti ku lundi guno bakozeseza obwangu olw'abo abeesimbyewo okuteekateeka ebiwandiiko byabwe obulungi. Abamu ku basunsuddwa kwe kuli akwatidde ekibiina kya NRM Bendera ku kifo ky'omubaka wa Buyikwe South David Mutebi Roni, Isaac Mulindwa Sozi ng'ono akwatidde NRM Bendera ku kifo ekya munisipaali y'e Lugazi, Richard Senteza yeesimbyewo ku Bwannamunigina ku kifo kya munisipaali y'e Lugazi, Muwanga Hassan Njaka ng'ono nno ali ku lulwe ng'ayagala kukiikira munisipaali y'Enjeru, Enoch Kaluuba ng'ono ayayaanira okukiikirira ekitundu ekya Buyikwe South. Bano olumaze okusunsulwa ne beewera okuweereza bannabuyikwe. David Mutebi Roni bamaze okunnangirira mu butongole okuvuganya ku bubaka wa Parliament mu Buyikwe South Constituency. Obuvunaanyizibwa buno si bupya, nali mbubaddemu mu constituency eno emirimu n'engikola, wabula ng'ekisanja kino sinze mbadde mu buvunaanyizibwa bwa constituency eno. Nkomyewo nate okutambuza emirimu egibadde gizingamye. Nze Isaac Mulindwa Sozi, NRM Flag Bearer Lugazi Municipality, nomination ngimaliriza ewedde bulungi. Tutandise olugendo olutwala mu Parliament 2026 okuzza Lugazi Municipality obujja kumalako bannalugazi Municipality ennaku gye babadde nayo ey'emyaka almost 5 nga tewalina project ya government n'emwegenda mu maaso. Ate mu disitulikiti y'e Luweero okusunsulamu abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba Parliament kujjumbiddwa bulungi era zigenza okuwera ssaawa nga 4 ez'akalasamayanzi nga bamaze dda okusunsula abantu abawerako. Ebyokwenda binywezeddwamu ak'ensusso era buli yeesimbyewo abadde akkirizibwa okuyingira n'abantu 4 bokka okuli abo abagenda okumusemba. Okusunsulwa kuyindidde ku kitebe kya disitulikiti e Luweero era basuubira okusunsula abantu 18 ku lunaku luno olusoose. Omubaka wa Paalamenti wakati kamu North Dennis Ssekabira ng'ono ayagala kuddamu kukiikirira abantu abo ekisanja ekyokubiri agambye nti wakola ekisoboka kyonna okulaba nti enguzi ejjudde mu bitongole bya gavumenti erwanyisibwa n'okusembereza abantu obuweereza bonna bamwesize ne bamuzzaayo mu Paalamenti. Ensonga y'okutuusa obuweereza eri abantu, ensonga y'okulwanyisa obukenuzi, ensonga y'okutondawo emirimu, ensonga y'okuyimiriza ekibbattaka, ensonga y'okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Naye n'ensonga endala esinga okubeera enkulu ennyo nti gavumenti yaffe efiirwa ssente nnyingi nnyo mu buli bw'enguzi. Enguzi wano mu Uganda tosobola kuŋŋamba nti Paalamenti eyisa budget ya trillioni 71 nga trillioni 35 ze tugenda okwekuŋŋaanyiza, trillioni 35 za kuwewola, ate ku trillioni 35 ate era abali mu buyinza ne babbako trillioni 10. Ate omubaka wakati kamu South Hassan Kirumira Lukalidde n'omubaka wa Bamunanika Robert Ssekitoleko nga balondo bonna bazze ku kaadi ya National Unity Platform bagamba nti ekibakomezza okwongera kuweereza bantu. Mbalala basunsuddwa ye Brenda Nabukenya muna NUP, Agnes Kirabo owa NRM, Maureen Nakuyo owa DF, Patricia Magala owa Katikamu South n'abalala. Mu disitulikiti y'e Ssembabule mu kiseera we tukoledde amawulire gano ng'abantu 7 bakakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku bifo by'ababaka ba Paalamenti ebyenjawulo. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti eyo Gracious Aliza akasizza minisita omubeezi w'ebyobulamu Hanifa Kawoyo okutuukiriza ebisaanyizo addemu avuganya ku kifo ky'omubaka akiikira Mawogola West mu Paalamenti era n'asuubiza okwongera okuweereza abantu be naddala mu kisaawe eky'ebyobulamu. Era njagala kwebaza okusookera ddala njagala kwebaza Mukama Katonda olw'okuba nti olunaku luno lutuuseeko ate naffe ffenna abalina flag ab'NRM abakwatidde bendera b'NRM olunaku luno tulukoze ki tulutuuseeko. Ate akakiikira kakasizza munnakibiina kya NRM Florence Namba 0 okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala akiikira Ssembabule n'akudaalira abo abamuyeeya nti teyasoma. Okay, before us we have candidate Namba 0 Florence. I, Elijah Gracious, being returning officer, Ssembabule District, pursuant to Parliamentary Elections Act, Cap 177,
declare Nambazira Florence duly nominated as a candidate contest for election as district woman representative to Parliament for Sembabule district. Congratulations. Bana Sembabule mukama mulungi. Twebaza Katonda olwaleero lunaku tuluyitadde kubanga tubadde tulwesunga bibadde bingi ebyogerwa ne byembadde muwulira naye abadde bambuza ebibuuzo ndoza kati mbizzeemu kubanga omuntu atalina bitabo tasobola kubeera nominated mu electoral commission. Embeera bw'etyo bwebadde mu ngeri emu omubaka omukyala akiikirira disitulikiti eyo Mary Begumisa yeewandiisizza n'agamba nti asazeewo okuvuganya ku bwannamunigina kubanga baamubba mu kamyufu ka NRM ate nga ye yawangula okukwatira NRM bendera nti n'oyo yawangula okukwatira NRM bendera agambye nti talina busobozi. Mu balala abeewandiisizza kuliko omunnakibiina kya DP Angela Kigonya kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Mawugola North ng'ono asuubizza okuteeka essira ku byenjigiriza. Akakiiko era kakasizza ne munna NRM Des Byuma Oswaldo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Magola South ng'ono yeeweze okugoba NUP mu bitundu ebyo nti abantu bafune obuweereza. Kyokka n'omubaka akiikira ekitundu ekyo ekya Mawugola South Goreti Namugga yeewandiisizza n'akakasa bannamawugola okunyweza obuweereza n'enkyukakyuka enewa bannansi emirembe. Akakiiko era kakawandiisizza munnamagye eyawummula ng'ono yawangula omubaka wa Lwemiyagalyo kati Theodore Ssekikubo mu kamyufu ka NRM Emmanuel Rwashande nga kakano yakwatidde ekibiina ekyo bendera era Rwashande n'asuubiza okuteeka essira ku nkulaakulana gy'agambye nti yeekyabulamu mu Lwemiyaga.